singa nnyo okwagala tukomyewo temaatema ebiwadde mu wiiki nyongera okutegeeza muganda wange Ekarim Fashions Nabukeera Plaza level 2 shop number H15 H16 gendawo ekitugu ekyokwambala wekiri akaseera kampewo jampa zirina ez'omulembe ddala gy'oyambala n'obeera nga atali mu mpewo wadde akatono kyeya sebo soko obuze ku bantu balamusizaako banyabo ne bassebo amanya bampita kugizibwe Jacob agakola ensembe DJ Jacob omutuuze akansumenti muli bulungi abasiraamu baagaliza iddi ennungi mwebale kusiiba ate mwirabira nti obwawe oliddemu ne sitati gisiibe. I salute you. Ndoza kutandikire ku mbeera kyeya ddala mu kyemanyina ne bakwatako ebya division mbeera ki ate amakubo mukola bulungi emyala enkuba etonnya negajja ne gayingira mu nnyumba z'abantu ne gatwala ebintu by'abantu ababooda kata baffe nga tunakunenya bantu tunenye bannayuganda ffenna tutya nti bw'otunuulira emyala egiri mu Uganda gyonna mu Uganda yonna ekisinga ogizibikira kwe kuyiwa kasasiro mu myala ye problem esokerako ddala kwe kuyiwa obuveera plastic mu myala jukira akaveera kasita oba ka plastic kaboto kasita kavaako amazzi ago wekayingira mu kamera kaggira ne kakira ddala wansi nga tunakunenya bakulembeze nga tunakunenya division sokunenye abantu abasenga mu ntobazi nga tunakunenya abakulembeze sokunenye abantu abagula mu ntobazi nga tunakunenya abakulembeze sokunenye abantu abafunze emyala nga bazimba ojja kusanga omuntu aguze kumpi n'omwala n'agufunza ye n'azimba ennyumba ye oluusi n'aguziba amazzi n'agaleka gagenda gye gagenda kati gw'ojjanga omukomezi kyokoze kibi ebeera problem endala so kuno okunenya okw'emyala egizibikidde si bakulembeze bokka ffenna bannayuganda kitukwatako genda e Kampala abantu bona abazimba mu Kampala bazimba nga tebaplaningidde Kampala nti amazzi we gajja gakola we gati oli n'azimba ekizimbe kinene kiwanvu ekigenda waggulu naye nga tamanya amazzi bwe gagatambula gakutambula gatya suwegi zigenda kutambula zitya amasannyalaze gakutambula jjukira amasannyalaze agasinga omungi mu Uganda mu Kampala gatambulira wansi so kino tekiri about ffe abakulembeze ffenna buvunaanyizibwa bwaffe by the way nsobola okunenya government because government ekasuddewo amateeka nti mulimu abantu abamu abakola ebintu nga bali mu gavumenti n'agula awantu najja n'asenda omwala n'agujjawo n'ateekawo ennyumba katuna ekyo jja mulopewa be bakasitudde b'amateeka so tonenya bakulembeze twenenye nga bannayuganda nti buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma ensi yaffe buvunaanyizibwa bwaffe okumakinga sure nti ensi yaffe tugitegekera n'abaana bagenda ogiddako bagyeyagaliremu genda e Rwanda balina bulungi bwansi nga ne MP akola bulungi bwansi buli muntu nga akola bulungi bwansi gwona okirabyeko wano gwona okirabyeko wano bulungi bwansi n'ogamba kati sawa zino omuteeka ku kyalo omaliriza gw'otambudde bw'omu so bw'obanga president akola bulungi bwansi ow'e Rwanda nga ne minisita akola bulungi bwansi ow'e Rwanda nga ne akulira ebya defense akola bulungi bwansi e Rwanda nga n'akulira poliisi akola bulungi bwansi e Rwanda mu Uganda kyekigaana ng'omuntu asobola okuvuga emmotoka n'akasuka akaveera mu kkubo Ntebe road awo nga amaze okunywa olaba waliwo kalume bagiggala waliwo gy'oblanchi nga ng'ogenda eggulu tebakukkiriza kukasuka ekintu wadde n'ekyo bwe wakola nga okasuka ekintu ye fayini gy'ojja okufuna oyita mu game park njirabiddeyo ekyalo ekyo oyita mu game park n'okukka paka wogendera eggulu so Uganda tulina amateeka naye nga amateeka tegakola abagakuuma be basinga okugamenya so ebintu bya Uganda byonna byakusabira busabizi abantu bazimba mu ntobazi abagwira bazimba mu ntobazi nagamba bana kisawa zino Uganda osanga omukongo nosanga omunigeria nga alina ettaka ekitasobola kubeera mu nsi zaabwe so nenya abakuuma amateeka twenenye ffenna kwaffe ffe buzibu obwensi yaffe okuba ngeri bweti
tutandikira ndowooza mu entertainment omukulu saha alina gye yagenda okuyimba ka video ne katambula nga kalaga obuyo bwaliwo mu audience mu bigambo byagamba ye yali agezaako okutaasa muntu eyali mu audience yali alina emmundu ng'atankalanya bantu era agamba obwana bwa kenzo bwe butambuza propaganda lwaki tebumwesonyiwa obwana bwa kenzo butambuza propaganda kikyategeeza mbu batambuza propaganda mbu bali baagala mukuba naye yagamba yali ekyamujja ku stage okugenda mu audience yali ayagala kutaasa muntu oyo yalina emmundu yali akola obuvuyo kati obwana bwa kenzo bwe ne butambuza mbu bamukubidde eyo gwe mu video alaba ki nga gwe munamawulire mu video nalaba akutta akazindalo nga waliwo abali mu kulwana famulawo nga akutta akatebe ye saakalaba wama amulaba nga akutta akatebe kyaga waliwo essasi erisinga akatebe amaanyi essasi lyamaanyi katebe tugeza tugaane nti eyibanda gye yali waliwo ebintu byebataagala kuwulira eyibanda mulimu embalala eyo nga tosobola kwesimbawo ngaoli ku opposition ge mazima waliwo eyibanda eyo nga nenupu terinayo muntu akiika okitegeera so mulimu ebyalo ebimu nga byo byagaana enkulaakulana oba ebintu byebintu ebirala okujja mu byalo byabwe nakwaka example eggulu eyo gulu aluwa eyo mu north tebaagala muntu mugwira kuteekayo ekivvulu nogenda nokitegeka notateekako baana baayo even if otaddeko abaana baayo notwala sente zaabwe tebakikkiriza bwaki bateekayo obuvuyo sho neeyiika nebikusala okitegeera nti Uganda eno erimu etandise okubeeramu obukuukulukukuulu obutonotono ate obukuukulukukuulu obutonotono bujja kweta problem gye bujja mu maaso nagamba lujja kukya olunaku lumu bajja kuba omuyimbi esasi ku stage bamukuba esasi naye nga omuntu agera omukuba esasi agera kuva mu audience amukuba esasi afiire ku stage awo ensi yonna eraba bino ebitandise okufuuka nnomo okukuba kufuusa ennomo okutta kufuusa ennomo kati bwubanga byatuse ku extent eyo okuvuma kuli nnomo omuntu okuvuma omuntu n'omufiirako nera omubuuza yakolaki nga tolina nsonga ki nga tosobola muwa na nsonga ki omuvuma just omuvuma because oli wa ttiimu gundi omuvuma because ya postings oba ayogera ebintu ebitakusanyusa naye nga olina liberty egamba nti okamugoberera oba simugoberera ensi yaffe gye tulimu chairman babikuliriddemu ngamba byetwatesiza wabba bigambye ani nti abayimbi baagana okumanya omulimu gwabwe gulina okukoma omanyi bajuliriza nnyo ekintu kyebiyitibwa South Africa naye South Africa eyo gyolaba yali efugibwa bazungu naye ngaate abazungu pasenteji yaabwe yali ntono ku baddugavu abaddugavu nga tebalina mmundu naye nga balina ddoboozi eddoboozi siri mwafunibwa ennyimba za Brenda Fassie za Chakachaka Bakiko Kimola Bapatishanga baani nga boogera ku engeri omuddugavu gyayisibwamu era woowulira nnyo apartheid abayimbi abannayuganda bagyekwasa nnyo naye wano tuli mu nsi gye bayita Uganda efugiddwa nakyemalira akulidde oba abadde mu Uganda kale oyinza ogamba nti zimugwira munyarwanda but bantu bangi nnyo abali mu Buganda wano abanyarwanda bafuuka abaganda waliwo n'abanyarwanda abali e Rwanda nga bafuuka baki kati nakyemalira ali mu Buganda abaddemu emyaka 40 nga mukulembeze ate ng'ojjako emyaka 40 emyaka gye gy'obuvubuka gyonna
abadde mu system mwawufu nnyo kumukuba ku stage kubanga alina amaanyi agagamba tuddamu kuyimba, alina amaanyi agagamba nti shows nsazizaamu, alina amaanyi agakuliyetinga story yonna okutta omulimu gwo. Nakyemalya ng'omulwana naddala ng'oli muyimbi olina okumakinga sure nti olina ssente ebyaddala, ate olina okumakinga sure nti n'abannansi boolwanirira basobola okusapootinga nga bakuggyeko stage. Wotunya abasajja aba South Africa engeri gye baabayambangamu kugula kaseti zaabwe, kugula nnyimba zaabwe, olina ata album ne bagigula n'afuna ssente. Ebivulu byali bitono nnyo okubiyimba. Wano mu Uganda tekisobola kukolebwa because kaseti music piracy mungi, ate eri South Africa yekintu kyekimu ku asset gye baatunuliranga ng'abayimbi. Tajja kulikodinga album ye omuntu ajja agigule oba agiteekeyo bagitunde afunemu akasente adde mu kukola ki, mu kuyimba ng'agumya bannansi. Tujja kutya olunaku lumu tufune obwetwaze gwe muzungu va mu nsi yaffe, sigwa alina kuntekera amateeka mu nsi ya maama wange gyanzaaliramu. Okitegeera kale kitali mu Uganda, nti ekiri mu Uganda nti omuyimbi abenefitingira ku stage wokka. Kati ku stage wokka awo wobenefitingira ate wogenda okukozesa akaddaala k'ebyobufuzi. Kyova nti His Excellency Bobi Wine baamugana okuddamu okuyimba, si because nti byayimba biri mu political ennyo, nti essaawa zino y'omu ku basajja abasinga amaanyi mu Uganda, akwata kifo kya kusatu mu Uganda. Kati womukkiriza okubeera n'abantu abasukka mu 1,000 Uganda esooka okuwambibwa. Bobi Wine asookera makina agamba nti kati bano abantu 1,000 be tulina, buli muntu kwata embazzi tulumbe entebe. Kati gwojja kujja n'emmundu zo obakuba amasasi, jukira kulabisa kigoyinga international market. Uganda efuna obwetaazi ekyo kakisobola okujjako abantu 1,000 basobola okuleetera Uganda eno okugenda mu lutalo. So ku bya saha tukiza tugambe nti saha yafuuka politician omuyimbi, although mu nnyimba ze zaafulumya percentage wa politics mungi okusinga ne percentage w'ennyimba eza bulijjo. Tukiza tugambe saha awagira ekisinde, awagira ekibiina kya National Unity Platform, but ekibuuzo kiri nti buli munnauganda yenna yendowooza ye. Bw'ogenda ebulyambwa naawe okola ki? Abaganda obagenda webagera nti ng'omuyimbi kirungi nnyo okubaanga nti bino byongedde okwogera bisaanirawo wano oba tebisaanirawo. Wowulya propaganda ali mabega naga nti yabadde atandise okuyimba akayimba kabaita kamwanyi bla 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 bla, obuzibu bwakoze ki? Bwavudde. Kati obanga obuzibu bwavudde awo mulimu ebintu ebimu nga ggwe omuyimbi bwenoga nti kati eno gyendi baagala King Saha atali politician oba tayimba ku bintu ebinyigirizibwa abantu. Kubanga si buli muntu yenna anyigirizibwa mu Uganda. Mulimu abamu nga banyankole banyigirizibwa okusinga n'Abaganda. Essaawa zino ekintu ekigenda mu maaso mu Uganda, Buganda tekyali ku maapu ya Uganda. Naye abayimbi Abaganda basirise because bamanyi nti eyo cause y'amaanyi nnyo. Eyo cause buli muyimbi Omuganda yandibadde avaayo n'agyambalira. Gwolinga alagamba Saha teyakubye ttooki mu kifo wawaali. Yes, lero ogenda okugamba nti wogenda ebulyambwa naawe olyambwa. Mulimu ebitundu by'omanyi mu Uganda wano nkaga Katonda gwe tosobola biteekeramu byogeramu byabufuzi nga tebajja biwerekwaminga. Mulimu ebitundu ebimu nga n'entalo z'abayisa bubi ng'okuwulira ku kintu ekiyitibwa nti baagala nkyukakyo nga tebakyagala. Era mulimu mu bitundu mu Uganda muno ng'opposition teyafunayo kalulu wadde nakamu mu ebiri. Naye kyekyo kyenga nti bw'ogenda ebulyambwa naawe mulimu olina okubaliza noga nti wano sijja kukolerayo byabufuzi. Kyekiringa nga nze sikola byabufuzi mu kufiirwa, kulumbwe, kuziika, sikola byabufuzi mu kyaki, kabube muzikiti, kakube kezereziya, sikola byabufuzi kukwanjula mbaga, never. Nze niyo ojja kusanga abakulembeze abamu abasinga obungi nga babikolerako nga bafunidde obudde okola ki? Okwogera
ninze sibikola nga nze olw'enzikiriza yange n'entegeera yange nga nze ate juga tetutegeera kyekimu buli muntu alina engeri gyategeeramu okitegeera. So King Saha kibi nnyo kyamutuuseko ng'omuyimbi naye era kibe kyakulabirako eri abayimbi bonna nti wajja kutuukayo ekiseera ng'omuyimbi bakulumba ku stage ne bakolako effujjo. Nakyo kisoboka kubanga kati video yafulumye Giri Puzzle yagipostinzeeko nalabye abantu bangi nnyo aba enkambi eyo gyayogerako ng'egipostinga ng'era nga gikomentinga nakyo kisoboka kubanga video ogikwata wooti n'ogita gasoso ogita togibaako buvunaanyizibwa. Omuntu agidownloadinga kyova nti tukola video nyingi nnyo omuntu najjamu element kaddakiika emu n'atambuzaako naye nga tafudde nti evidiyo eno okutuuka okwogera kino kyavudde ku ki. Kati King Saha waddembe okwogera ekiwetu because naye political anoonya we out ye kubanga omuyimbi okubanga olabikiddwako okutta akatebe bakukubye mu shooyo nakyo kibi career wise kikubamu ebituli ng'omuntu yaman naye ka tumusabire ajja kuba bulungi. Nakubuuziza kali video akalabye bulungi walabako King Saha akutta omuzindalo n'akatebe twakalaba nga akutta akatebe yali akakuba n'akatebe. Oli munamawulire noonyereza ki ekiremesezza Abaganda abalina eddoboozi okwegatta wamu ku ddoboozi lya Ssaabasajja okubeera nga Buganda teri ku maapu ya Uganda. Buganda teri ku maapu ya Uganda ng'ate Buganda yekola Uganda. Statement oyogedde enfu. Buganda ye yasookawo. Oyogedde enfu. Uganda nejja. Oyogedde enfu nayo. Buganda ye yasookawo. Statement wadde oli musajja Muganda oyogedde enfu. Buganda si yekola Uganda. Buganda si yasookawo. Statement gy'oyogedde oyogedde enfu. Buganda si yekola Uganda. Lwaki tetuli ku maapu? Sokoteza statement yo kwaga kyoyogedde kinene nnyo kiraga obusosoze obw'enjawulo bwesakkirizamu nga nze omuntu. Nzikiriza nti Buganda yali emu ku mpagi ezatematema okuba nti n'ensi Uganda efuuka Uganda niti yakola Uganda. Buganda si yasooka Uganda. Muzeeyi tetuli mu byabusosoze. Muzeeyi tuli mu history. Muzeeyi olw'okubanga enkulaakulana weesookera mu kitundu kyo tekitegeeza nti n'ekitundu ekirala kyali kyebasi. Osanga tekyalina busobozi bufuna enkulaakulana gwokusooka. Bw'ogenda mu history ebyawandiikibwa nti Buganda obwakabaka bwa Buganda nga bwo bwali staunch mu Luganda bakyogera batya bwali bugumu bwali bulwanira wamu nga bukkiriza okulaba kiki ensi endala kyeyina. Bwakkirizanga okugula amagezi n'okubikula amagezi abantu baayo ekitali ku bwakabaka obusinga obungi. Obwakabaka obusinga obungi mu Buganda muno oba mu Uganda bwali bukugira abantu baabwe okukolagana n'obwakabaka obulala olw'amataka n'ebigendo ebirala. Bw'ogenda ku sitole za Gipirandi Rabongo n'ozisoma n'ozinyikira abamu baali kitole ne beeyawulamu okitegeera nga yo Buganda yakola ekintu ky'amaanyi nnyo okuleeta tekinologi eddiini okumanya mu Uganda. Abazungu we baafuna we baatuukira tebatuukidde mu Buganda ne basanga kabaka waayo ng'alina ennyonta y'okumanya ne bamuwa okumanya n'abalala ne bakola ki ne bamanya. Kabaka wa Buganda tukeze tugaanira yasooka okumanya because yali yali kabaka ayagala okuvumbula n'okumanya ensi endala zikola biki. Ono omuntu wa white waki wa white ate waliwo abalala baali babatya nga tebabakkiriza. Era nabo bwe bajja ekintu kye basooka okukola kwe kumanya weaknesses zaffe nti abasajja bano balina obwakabaka babukutwala nga bakatonda ne bawa ddiini. Eddiini eriraga nti kabaka abeera wansi wa Katonda okitegeera.
bategeera biki bitutayinanga ng'abantu ebyo bakozesanga okunafuya ebitundu byaffe. Lwaki abayimbi baganye? Ekisookera ddala tuli mu state erimu ebyobufuzi ebyekisiru ebitategeerekeka. Ebyobufuzi bya Uganda bya kisiru, cause ez'amakulu abayimbi ze bandibadde batunuulira tebazifanako, batuna cause zitali z'amakulu. Nalikola nnyo ennyimba za siriimu naye ngaokkubira omuyimba muganda jangu nkwetaaga ojje ofukyange mu luyimba luno ng'akusaba ki. Naye ate mu nsi endala oluyimba lwa siriimu ebeera nga kuddiza eri abantu abawuliriza music wo. You understand? Nakubanga munnange Abannayuganda bo balina engeri gye balabamu ensi. Buganda erina abayimbi abakontrolinga industry ebitundu 7/100 nga bamaanyi. N'ekibuzo kiri nti nga yo Buganda n'obwakabaka bwa Buganda bukozeewo ki okuuniting Abaganda bano obagamba osanga eddoboozi lyammwe namwe limantalinga because ojja kutunuulira Abaganda abayimbi nga bawanye ennono nga tosobola kwetuminkiza kulwanira nnono nga ennono tekusabye. Mulimu ekyo ne mbaamu bali Abaganda tomanyi nze ndi strong Muganda sisobola kera makya kulaba mu kabaka wa wabwero kabe kabaka mu mukamwa. Kabaka kyaŋŋamba kyenja okukola ki? Kyenja okugenderako. Essaawa zino Waluka Ganda badde yafulumya zadde oluyimba olwo kubanga Waluka gamanyi y'omu ku basajja Abaganda aboogedde nnyo ensonga mu lulimi Oluganda ne batunda nnyo Oluganda. Okitegeera? Era kimanya ajjadde likodinga. Naye kino initiative eno yeetaaga Buganda ogiguza abayimbi. Ate si buli muyimbi ndina ategeera. Mulimu abayimbi abali mu kuyimba nga kinyumo. Mulimu abayimbi abali mu kuyimba nga just bo bakazi anoonya ssente anoonya kumanyika kati ng'alaba ebintu ebitamwongerako tabigera nga kikulu. Naye ng'ate Obuganda bubakwatako bwabwe. Buganda kyekimu ku bintu ebikwongerako ng'omuntu. Gwe kikyolaba okubeera nga Buganda teri ku maapu? Nze ndabira ddala nti osobola gijja ku maapu naye tosobola gijja mu misayi gy'abantu. Nti Buganda okubeera ku maapu ebeera recognized but Buganda eri mu bantu. N'olekera ku makya n'ogigala north oba biki byonna bina n'obicreatinga tosobola gijja mu mitima gy'abantu because Buganda eyagalwa bwe Bwakabaka obusinga okwagalwa era bwe Bwakabaka obusinga okwagala bakabaka baabwe kabaka waabwe okusinga Bwakabaka obusinga obungi obugyetoolodde. Kyekyenjawulo ekiriwo ku Buganda nti kukikwatagana ku kabaka Abaganda bafaayo. Bw'otunulira Abatoolo Abanyolo Abakibaani tebafa ku Bwakabaka baabwe nga Abaganda bebabukola ki bebabufaako. Kino byonna yakikoze ayinza okukeera ku makya okulwanyisa Obuganda naye Buganda eri mitima. Ensobi yokka eriwo nti okusanga Omuganda geregere oba wawu kizibu. Ffenna abasinga obungi abali mu Buganda tuli bamaleeto. Mamange Muganda, tatange si Muganda. Okitegeera? Ffenna tuli bamaleeto. Kati bamaleeto abo basosoleddwa nnyo. Okitegeera? Basosoledda nnyo ate essaawa zino be bangi bamaleeto. Bamaleeto mangi kati naawe oyinza okusanga nga naawe oli maleeto. Oli maleeto naawe. Okitegeera? Kati bamaleeto abo basosoleddwa nnyo n'Obuganda tebabumanyi nnyo. Ate bamaleeto abo tebasufuddeyo nnyo basomesa Buganda nabbo baagaza. Kyova ojja kusanga maleeto nga mama Muganda oba tata Muganda nga mama Munyankole oba mama Mulugwala oba mama Muki ng'avuma Obuganda naye nga yeetisse erinnya lya Buganda. Okitegeera? Osange omuntu atali Muganda ng'ennya lya Uganda ate nga alwanira nnyo Obuganda. So mulimu gwa Buganda okusomesa n'okwagaza n'okujjukiza Abaganda ne bamaleeto nti Buganda yekulembera. Bakyogeddeko kokasi ya Buganda yakyogeddeko
ekulibwa ono vice president wa NUP ye Kivumbi, ye Mwanga Kivumbi. Yakyogeddeko Abaganda bakuŋŋaanyiza naye tekimala. Tekiri kati banaamaliza Buganda bajja kudda wanaamaliza eyo badde kudda wekinagenda we kiti tekiri about Buganda yokka, kiri about Uganda at large. Webasoboledde okujja wano yes ewanene wasobodde okusi wanene wasobodde okujja walina eddoboozi eryomwanguka kubanga Buganda yasayinga contracts ezisinga obungi ez'enkulaakulana y'ebitundu ebisinga obungi. Buganda yategeerera obwakabaka obusinga obungi. Kitegeeza ne tribe endala zibikuka amaaso bonna bali mu parliament, bonna bali mu parliament. Oba oli MP wa Koboko, oba oli MP w'eggulu, oba oli MP wa Fort Portal, bonna bali mu parliament. Kibakwatako okumakinga sure nti no Buganda bagizza ku maapu yaayo, because banamala Buganda bajja genda ebusoga Busoga bagigambe North Busoga oba South biki bijja bijja kujja ojja kutunuulira Buganda nga Buganda ng'ojjako kabaka nga Baganda 20% bebasigaza ettaka 20% nga ettaka liba nga liri 100% nga Abanyankole balina 50 abagwira bainako 5 nga kabaka alina 25% oba 28% nga Abaganda basigaza 10% oba 20% ku ttaka. Nti omwana Omuganda yetunzeko n'ekintu kyandibadde ekikye akiguziza bagwira kale yandibadde akiguzaako kale Abanyankole babatolo naye nga akiguziza ki abagwira abava e Congo abava wa omwana Omuganda waki n'agenda mu kiyumba okukuba ekyeyo oba Dubai oba Qatar naye nga atunze ettaka lye naye nga tomunenya nti ensi yafa ekinyuka kye baasigaliza kibaatwerabiza nti ekyobugagga kyaffe kye twatusinga okutunda twatutunda nnyo emmere twabezaawo ne Dubai nga tugiriisa mu kulima naye kati okulima nakukwafa naye ani assa okulima bantu ago famire egyo yassa okulima jojo okusanga ng'eri mu mazzi enono yagitwala kati yensi yaffe so nze nsaba busabi buli MP ne Bwakabaka bwa Buganda okuzukusa buli muntu yenna okumujjukiza buli omuvunaanyizibwa bwe okulwanirira ekitiibwa kya Buganda because Buganda yalwanirira ebitundu bingi nnyo ebiri mu Uganda ebyafuna enkulaakulana yamani Bayerota yavuddeyo n'ayimba ku mukolo gwa NRM empuma gye bamuvumyemu yabadde y'amaanyi awo wetutuuse kyeya kuba mbadde manyi omulimu gw'omuyimbi kuyimba kati tulina okusosolamu tolina kuyimbira wano ng'ate oli ku mulimu gw'onoonya ssente. Ensigo eri mu Uganda ya bukyayi. Ensigo etambula mu Uganda ya politics wa Kisiru atali machuwa. Ngani yaleeta obukyayi guno omulembe gwe guliko ebyo kyoga politics atandise kati kwefu disi tekwaliko byaliwo Kawanga tebyali politics teyaliwo naye omulembe guno gwe guvuddeko ebizibu ebyo byonna byoli mu kulaba n'abayimbi nabo baagana okutegeera nti omulimu gwabwe kalimu nga omulimu omulala bw'oguteekamu ebyobufuzi gufa omulimu gwonna kasita guyingiramu obusosoze guba tegukyali mulimu guba gufudde kyova nvumirira nnyo buli mukiisi nga mukatuliki avumirira eddiini endala era nvumirira nnyo omulokole avumirira eddiini endala era nvumirira nnyo omusiraamu avumirira eddiini endala nvumirira nnyo omusiraamu avumirira nnyo abantu abatali basiraamu era mpakanya nnyo era sikyagala nnyo era nkivumirira omuntu ogaa nti ffe abeekawo empe tulonda abasiraamu bokka it is bad kibi kati oba nga tutuusaawo tujja kutuuka ekiseera nga omusiraamu alina omujjanja alina kuba musiraamu
ng'omukatuliki alina omujjanja alina kuba mukatuliki. Nsi ki eyo eri bwetyo nga olina kugula mmere wa musiraamu, olina kugula mmere wa mukatuliki, olina kugula mmere wa mulokole, olina kugula mmere, terina kubeera bwetyo. Ekyo kyogerako kibadde baagala okukubisa ssaho ogamba mbu ekifo yabadde ayimba badde batundirawo pooko omusiraamu mu kisiibo ng'oyimbira otya ewantu ewatundira pooko. Ebyo byonna byakwekwasa, kyavudde ku luyimba, tekyavudde ku mbizzi gye batundidde mu kisiibo, tekyavudde kuyimbira mu kisiibo because guli mulimu gwe. Ate si ye musiraamu aliko ng'otino musiraamu. Musiraamu ayinza okuba nga alina erinnya ly'ekisiraamu ng'ayinza okuba ng'asiba n'okusiiba but guli mulimu gwe. Jjukira mmwe abasiraamu omuntu nga musiraamu n'okuyimba gaba mazambi. Kyova olaba omuntu omu yasiramuka yagamba temuddamu kuba oluyimba lwange wadde n'olumu ng'ategedde obusiraamu ng'abutegedde bumunyiikidde munda. Omusiraamu konko ng'ategedde obusiraamu abusomye omulimu gw'okuyimba agukyawa n'aguva nako. Yali ogwo yaani Esseruga Vincent Segawa yavayo n'agamba temuddangamu kuba oluyimba lwange wadde n'olumu. Ne ku YouTube zonna zivaayo. Yoyo omusiraamu mutuufu eyabutegeera n'abusoma. Kati bonna bw'olaba sinze basalira omusango but kati nikemmanyiko ku Bible ku Quran ka 1% kemmanyiko ku Quran kakulaga nti buli musiraamu ali mu kuyimba essaawa zino akola mazambi. Kati King Saha ye nga ye obusiraamu bwe bwebwo Allah ali musonyira yeeyo kubanga ffe Allah kumujajinga ffe kyetumanyi kyavudde ku liyimba ze kyemmanyi akasoma bwaka balita kamwanya wabiki gwe kyavudde naye Violeta ekisookera ddala buli muntu awaddembe okuwagira kyonna kyayagala okuwagira. Yavuddewo n'agamba mpagira oba yabadde agenze kuyimba. Nkiddamu buli omuntu waddembe okuwagira kyonna kyayagala okuwagira. Bw'opangisa omuyimbi ajja akuyimbire ku mukolo aba awagira gwe ku mukolo gwo. Naawe gwawagira ekintu ekirala oba gwawagira omukolo omulala osomuganda nange nyimbira ku mukolo gwange era ajja kujja akole ki ennyimba zeziki tewali kijja okukyuka ennyambala ye ne performance ye. Naye tuli mu nsi ejjuddemu abantu gw'ogamba nti no eno kooti ya black and white agamba ekooti ya yellow. Tuli mu nsi nga omuyimbi tamanyi rights ze nti omuyimbi okwambala enkofiira ya movement bw'osanga omuyimbi wannamaddala okugiteeka ku mutwe alina okuba nga omusasudde. Omuyimbi okwendoosengaga nti bannange nze kuyimbira gundi Jacob olina okuba nga omusasudde oba nga mugeze muzikiza yega nti no Jacob yoyo gwagenda okuyimbira awo mu byobufuzi nga ne kampeni zonna zinagwaka mu Uganda osobola okujja n'oyimbira Jacob n'ogenda opponent wa Jacob nene omuyimbira. Kyova olaba bw'otunuulira abasambi b'omupiira mulimu abasambi b'omupiira nga Pepsi abasayininga nga tebakkirizibwa kukuba kyakunywa kirala kyonna kalango okuggyako Pepsi. Cristiano Ronaldo wamwe mulabye kunga kuba kalango ka Pepsi alina ne we yali najjabo ekyo okitegeera. Mulimu abasambi nga yamanyi nti n'omuntu okubeera omulamu alina kunywa mazzi kyetaaga kunywa bintu bitta white blood cell ye bimuleetera kansa gye bujja mu maaso gapo gye bali ne mbabali tebafaayo bo bafa kukola ki sente. Bw'oba muwadde sente oba akutunze kikiga akuleeta buzibu gwa amuwagira ye tafaayo. Be bayimbi ba Uganda be basambi abo bwera nti bali mu Coca-Cola bali mu Pepsi bali mu byo okitegeera tafaayo faani we nti bw'ananywa nnyo Pepsi nga gwe omusirikiza okunywa Pepsi kubanga naawe oba omuleetedde obuzibu. Gwe influencer amukasa okunywa ekintu ky'owagira kyebakusasudde akinywedde gye bijja mu maaso ajja kulwala kansa okitegeera. Kati ne mbamba ali abagaa nti nze newa value sijja kukkiriza kugamba faani wange anywe soda amuleetera obuzibu kaŋŋambe faani wange anywa amazzi so that awangaale abeere n'obulamu buki obweyagaza. Kati omuyimbi yandibadde ng'oyo
agande kamugamba anywa amazzi nti gw'opangisiza omuyimbi okujja okuyimba tajja kwambala keepu yo ajja kujja ayimbe buyimbi agaya bannange nze kuyimba ku kampeni y'ono mumuwagire oba temumuwagira akikulekeddawo oba ayimbe buyimbi atambule nga takoze bya politics naye kasana akwata akazina agamba bannange omuntu waffe ono mumuwere ddagala aba afaananya oli owa Pepsi ne Coca-Cola omuyimbi alina kubeera neutral alina kubeera nga alaga side ye nga talina gyagwa nga ye gwomusasuli okukola ekintu saavisi gyomusasulidde yeeyo bw'avaawo n'agenda akola saavisi endala bwe nkusasula okuyimba sikusasula kunjogererako bigambo nti munonde n'okuntimba nkusasula kunyimbira abawagizi bange zenzije njogere byenjogera gw'otambule ogende ekitali ku bayimbi be Uganda kati abayimbi ba America bo babasasula buli kimu ayenda osinga alina party Republican nga ye ajja kuyimbira abantu ba Republican ajja gamba bafaani banaize ndi wa Republican naye nga ensi ekimanyi nti Jay-Z oba gundi wa Republican awagira ba Republican bokka kwaga bo bategeera era bajja mwagalirayo n'oba Republican be politics waggwa bagere mu service delivery ne music bajja muwuliza non Republican ba Republican bajja muwuliza ekitali mu Uganda wano ti mu Uganda batandise okuteekamu omuzenti n'omuyimbi oba tawagira nkyukakyuka abamulabe wankyukakyuka ekitali kirungi ate n'abayimbi nabo baganya okukkiriza nti even if oli wankyukakyuka guli mulimu gwo tolina sabazi kulaga side yo yimba oluyimba olulinu tolulaga nti Uganda mbi ebulidinga luteekeyo yimba ebirungi ebyosanze mu Uganda nayo luteekeyo gola yakolimba obulambuzi bulaga bite Uganda bweyina ni Uganda tuyina game packs nyingi mukulu ono bamuvumira bwerere kyamuvumira bwerere kimugwana kwayasaza okulaga saidi ye okwambala aka-t-shirt yes n'akakofiira ate Meya ndi ku division ndi mu interview Meya ndi ku division ndi ku interview oliwa nze ndi wano ku division abanga omukulu tafuddeyo ku blandi ye nga ye ebitunutunu 7 biri mu Uganda binyigirizibwa byebikuwagira ng'ozze mu kivulo eky'omutwalo n'ettaano bana bakuwadde sente bazikuwadde because of campaign n'emyaka egisigadde 5 togifuddeeko bw'obanga ogenda kuyimbira munabyabufuzi nga wa NRM olina okulowooza emyaka 5 egijja mu maaso ye oba omutadde mu ofiisi gwe 5 gigenda kulekawa gotadde mu ofiisi asobola okuwaayo ebikadde nga 10 nti music waba aganye nga tokyayimbira abantu balala anasobola okutambuza bwe bali pulezidenti banigina baabaza nti takyayimba mu bivulu tomulaba nga ayimba mu bivulu ayimba bibale bibazi naye naye omusala gwe oguva nga advisor ate ayinayo n'omusala gwe oguva mu sako ate ayinayo n'omusala gwe omulala ayina emisala ng'ena egikava nga ziri sente gyana badde ayimba mu bivulu bukyanga abaawo pulezidenti wa nigina asinze kukola ssente ng'ayingidde byabufuzi okusinga we yali mu ndongo tebakulimba kabebebekula asinze zikola mu byaki mu byabufuzi okusinga ki we yali mu ndongo so buli muyimbi yenna ali mu Uganda agenda okuyimbira NRM agenda okuyimbira NRM opposition geddobozi ly'abantu byebiri bitunutunu 7 byenkugamba yimba ng'okimanyi nti emyaka 5 eginaggwako oba akatundu nga kawedde ozzaako ki kubanga ne corporate gye bali balwanira tugera tuvuli mu kufundikira tebagifunanga okitegeera bintu binyinyi byolina okutunulira byogana ntuka ozzaako ki agibeereko tumwinaako buzibu era tulinaako buzibu era abamusindika mu parliament bamu basobola okubira clerk to council oba clerk to parliament ne speaker naga nti mulindeko kiteeka ku gundi ku floor bamulindeko kiteeka ku gundi kubijja mu parliament nekiba so science ali awo politics ali awo muwanvu nnyo
kati genda kuyimbira NRM yimba NRM ng'okimanyi emyaka 5 ng'ogenda okuyimbira NRM asooka okuwayo kadde 10 mwezi 5 tugeze future yo mu ndongo eri ki bw'otunya Musuuza ye nga ye Kenzo okudda mu ndongo emyaka 10-15 gy'abadde mu ndongo yali atuuse ku pitch ye ng'akomye kati nga alina okunoonya ekintu kigyomubeerera nga kimuyitira ssente nga ali relevant nga wa mugaso mu nsi yakifuna wakitiibwa president advisor alina omukyala minisita era mukyala wagenda mu kalulu bwanaakalya era sibajja mwongera ba minisita abere ba minisita era still family yave sigala ekyafuna ssente ddani okwagala mudongo munno ajja kutuuka ekiseera nga takyayingiza ssente fena tewabya fena bannayuganda twewabya twagana okukkiriza endowooza z'abantu ab'enjawulo buli muntu alina engeri gy'alabamu ensi era buli muntu alina engeri gy'ategeramu ensi so ffe buzibu twagana okutunula beyond our thinking capacity twagana okutunula ensi zetwegomba zo zikola zita ebyobufuzi bwazo zibikola nga ffe twagala gendako otuneko ku campaign za America buli ludda lwali Donald Trump yalina abantu be n'abaki era sawa zino kutunula era kigenda mu maaso Elon Musk oyo naye atandise okufuna obuzibu kuvayo kuwagira Trump esente ze atandise okwesalika okitegeera kati ne Uganda ebintu bigenda okujja kati ate bo ekyaleetedde ono ne bava ku bayimbi